Atenderezebwa gulumiswe oyo kitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira balamusizaako bakikaana mwenna abampuliza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne awabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Weewaawo nga tetunaakubeera nga tutandika omusomo gw'essaawa eno nsaba kuluŋŋamyamuko bazzukulu bajjajja mwenna abakozesa emmindi. Musajja mukulu oba Naalongo abeera akusabye emmindi yeeyekka oba abagwa mu kkowe lyerimu bokka b'olina okubeera nga okwowoolera ku mmindi eyo. Ekintu kye mpulira oba mu ssaala emu gye nawuliddeko eraga nti ogattaganya lubaale yonna ku mmindi emu abaagalwa si kituufu. Bakama baffe batusabye tusobole okubeera nga twawula ate ebintu tubikole mu butuufu bwabyo nga we byali. Weewaawo omusomo gw'essaawa eno muzze muwulira ekigambo nti Najja n'ekiso mu bitabo. Tuyagala tusogole kiki kye kitegeeza Najja n'ekiso. Abaagalwa, nga tonnaba kubeera nga oyingira mu ddembe eryo erikuyamba okusobola okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya ng'omutonzi, olina okubeera n'ekiso ekinaakuggyamu enzikiza ez'obulimba ezikutuddemu n'okutuusa kati era ezikufudde omuddu. Enzikiza ezo ezaakuleetamu okwawukana ng'omutonzi. Omwagalwa, buli w'otandika okubeera nga weeteeka mu mawanga mu ndabika y'olugoye lw'oyambadde era n'otandika okubeera nga osonga ennwe mu myoyo egy'enjawulo egiyambadde yunifoomu ez'enjawulo, gwe kennyini obeera weesonzeeko. Gwe kennyini obeera weesonzeeko. Embeera eyo gye tweteekamu ffe ng'abatonzi okubeera nga tukwataganya oba tukwata ku ebyo ebituzitooweredde gye bayita emigugu, attachments. Ze zikola ekkomera eryo ffe kennyini gye twetondera ng'abatonzi. Buli wokkiriza n'olowooza nti nno ow'eggwanga eddala oba omuzungu oba oba yenna ow'eggwanga eddala nti wanjawulo ku ggwe, gwe kennyini obeera weekoledde ekkomera era nga ky'olina okubeera nga okola okweggya mu kkomera eryo kirina kubeera nga weggyamu okusonga ennwe n'okweggyamu ebyo ebikukwatidde mu kizikiza. Y'ensonga lwaki baayogera mu Bitabo nti muleke byonna mungoberere, kubanga mu bwabulamu mu Kristo mu bwajjajjaffe bulamu temuliimu njawukana mu mawanga oba mu ndabika oba mu ddiini. Omwagalwa, ebyo bye weekwatiddeko nga ggwe era ebisimbye emmizi munda mu ggwe bye bikola engeri gy'olabamu ensi.
engeri gy'olabamu ensi nga ggwe gwe mulamula ogwo ogukozesebwa okulamula ensi yo. Can't you them? Your concept of yourself is the measure rod by which you measure the world. Omwagalwa, buli kintu kyonna kiramulwa okusinziira engeri gy'olaba ensi yo nga ggwe. Era nga endaba ya buli kintu kyonna ng'omuntu kye kikola amayengo agakukola mu luyimba olw'obutonzi bwonna, cosmetic cosmology. It's not symphony, I mean. Ekyo kyokkiriza kibeere nga ky'olabanga ekibeera mu nsi yo n'obutonzi kye bukkiriza okubeera nga kibeera mu luyimba lwakyo. Mu ngeri eno, engeri gy'okolamu oluyimba lwo ng'omwoyo ogukutuddemu kye kikola ebyo ebiri mu ndaayo. Omwagalwa, ky'olina okukola tandika okubeera nga okyusa endaba y'ebintu. Change your concept of yourself. Tandika okubeera nga weewa ekitiibwa n'okwewa value. Tegeera omuwendo ogukulimu. Mu ngeri eno ojja kubeera nga okyusa ensi yo. Omwana w'omuntu azannyidde nnyo omuzannyo ng'ayagala okubeera nga akyusa ensi ye, naye nga ye buli kiseera asigala mu ndaba y'ebintu ebikadde. It's just a concept. Concept entuufu erina kubeera ng'eva mu mutima gwo, si mu bitabo oba wabweruwo. Kyova olaba nti nno muganda waffe Yesu yategeera etteeka lino. Era n'ategeera nti mu kifo ky'okukyusa omuntu, ye kennyini yalina okubeera nga yeekyusa. Y'ensonga lwaki byawandiikibwa mu bitabo byammwe nti nnyina okwewaayo ku musaalaba nsobole okubeera nga mpita mu mazima. Amazima ago ge bakomerera gye ggwe. Mu ngeri eyo yeezuula okubeera amazima ogw'ebyo byonna bye yali anoonya. Eri ebyo byonna bye yalaba mu nsi yategeera nti nno biva mu nda ye. Omwagalwa, amazima kye kiso ekisala byonna okuggyako kyo kyennyini nga yeggwa omutonzi. Era nga yendi amagezi go oba okutegeerako n'okumanya ge mazima go. Buli wokkiriza n'obeera nga okwatira ensi yo mu bintu eby'ewabweru, ebintu ebyo bye bikufuula omuddu era ne bikuteeka mu kkomo ery'ebbalirirwe, kubanga okkiriza obeere bumu wamu nabyo. Omwagalwa, oli kitonde ekitaggwaawo. Era nga geega amagezi ag'ekikula kyo ekikutuddemu. Era nga otambula mu nsi mbwannamunigina mu butuukirivu oba mu butuukiridde, kubanga obeera weemanyi.
weweezuula n'otegeera nti oli mutukuvu na buli kintu kyonna ekibeera kiva mu nsi yo kubanga oli projekita ekola ebyo byonna ebirabika wabweru w'ensi yo nabyo bibeera bitukuvu. Y'ensonga lwaki kano kakunizo eri abantu abangi oba emyoyo emingi egisonga olunwe eri ensi. Y'ensonga lwaki babagamba mu bitabo byammwe nti tewaliyo kusonga nnwe mu bwa bulamu oba mu bwa bulamu mu bwa Yesu nga we bakinyoleza. Era y'ensonga lwaki kyawandiikibwa nti muganda wammwe Yesu yalaga era n'asomesa abantu etteeka lino nti tewaliwo yenna asobola kunonerwa nga tayise muggwe okutuuka eri taatawo kubanga ggwe ne taatawo tuli kimu oba bali kimu, nze ne taata wange tuli kimu. Weeteekewo. Y'ensonga lwaki kyawandiikibwa nti abantu batandika okubeera nga bavaawo. Baali tebakkiriza era n'okutuusa kati temukkiriza nti ebintu byonna ebigenda mu maaso era ne bye mulaba mu nsi yammwe yemmwe mwabitonda. N'okutuusa olunaku olwaleero tukyali mu kakunizo ke kamu. Eri abo bonna abalowooza nti mugenda kubeera nga mukyusa ensi yammwe nga mukozesa ebintu ebitudde wabweru wammwe, mugenda kubeera nga mudda mu kakunizo ke kamu ke muzze mugezaako kubeera nga mwejjamu ng'emyoyo okumala enzingu 4. Eno yakutaano buli nzingu zirimu 2,500 egy'emyaka. Omwagalwa, gwe n'engeri gy'olabamu ebintu muli bumu kubanga endabamu y'ebintu byo oba engeri gy'olabamu ensi eva mu ndaayo kye kikola taatawo oba ekifaananyi kya taatawo. Kubanga ekyo ekibeera kikutuddemu kye kikola ekifaanagana ku ggwe kubanga kiba kikutuddemu era kye kikuvaamu. Kino kitwale we kibeera kirungi era nga kye kitudde mu nsi yo era ogenda kufulumya kirungi wabweruwo kubanga oli ka projekita k'ekyo. We kibeera kibi era bwe kityo we kibeera. Taatawo yentegeera. Entegeere ye kuteekako ekkomo okubeera nga weezuula kiki ky'oli ng'ekitonde. W'onaatandika ggwe ng'omutonzi okubeera nga okyusa ensi yo n'ogikolera mu mazima, n'omanya amazima go nga ggwe, era n'omanya nti ebyo byonna by'olaba mu nsi yo bitudde mu ndaayo, ojja kwefuulawo eddembe. Ojja kwefuulawo eddembe omwagalwa. Omwagalwa, toli ekyo ky'oli kwebyo ebiri wabweru. Nedda. Ensi eri ekyo ky'olaba ku lwaggwe ky'oli.
kubanga yeggwe avaamu ekitangaala ekiraga omuwundwa ogwo ogutambuliramu ebyo by'olaba. Tubasaba abagalwa muteeke ekitiibwa eri ebyo ebibatuddemu nga mmwe, era mutegeere nti engeri gy'olabamu ebintu nga ggwe omwoyo ge mazima ga ggwe agakutuddemu, the true self, agagakozesebwa nga obonga ensi yo mu bulamu obwa buli lunaku. Omwagalwa, tandika okubeera nga okyusa ensi yo ng'oyaayaanira okubeera ebyo by'oyaayaanira okubeera ng'olaba mu nsi. Mu ngeri eno obeere endabirwamu ey'ekyo ky'oyagala okubeera ng'olaba mu nsi. Goberera ekyokulabeko kya muganda waffe Yesu. We yeezuula n'ategeera nti ali bumu ne Katonda, kubanga Katonda ye ye ali munda mu ye. Mu ngeri eno n'amanya nti nno Katonda bakolera wamu, era omulimu gwakola gwa Katonda. Omwagalwa, tuyagala tukutegeeze nti okubeera ow'eddembe tebakulwanira, era tekubeeramu kusika muguwa. Mulekeraawo okubeera nga musika omuguwa n'ensi, kubanga ggwe kennyini oli just reflector, oli reflector lw'ekyo ekibeera kikutuddemu. Ensonga lwaki byawandiikibwa mu bitabo byammwe nti Yakobo we yalekerawo okubeera nga alwana n'ekyo kye yasisinkana, then yazuula amazima ge ne kimufuula ow'eddembe. Ojja kwefuula ow'eddembe omwagalwa w'onaaleka okubeera nga olwana n'ebizibu byo, era n'okkiriza n'olowooza nti oli bumu wamu nabyo. Ne mukozesa ekigambo ndi nga mwetekako negativity, bwavu, bulwadde, by'oyagala ebyo. N'ensonga lwaki kyawandiikibwa nti ebyo byonna ebisibiddwa mu ggulu nga ge magezi bisibibwa ne ku nsi, era ebiggulwa mu ggulu biggulwa ne ku nsi, kubanga eggulu litudde mu ndaayo. Wona amanya amazima gano, amazima go gano gajja kufuula ow'eddembe, kubanga ndi mazima nga naawe kyoli. Mu ngeri eno weemanyi kiki kyoli nga ggwe. Era nga ye gwayina wekka ekisumuluzo okubeera nga wejja mu buzibe bwe wakkiriza okubeera ky'oli n'otategeera mazima g'obwa Katonda bwo agakutuddemu. Leka ebirala byonna obeere ekyo ekitudde mu mutima gwo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.